Gasimbagane Ne Bannamawulire ono ku Radio Simba Peter Kibazo studios gikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna wosinzira okuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo lindako mbadde njogerera ku muzindaalo omukyamu ampuliriza wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo studios za Radio Simba John Kakande Haruna Kanabi ne Charles Romshana baliwo ne Muwanga Kivumbi ajja yankakasiza ali mu kkubo Romshana banga nti bw'atuuka ataasooka n'alya kava naye buno mu kava avuddeyo John buuza abantu bannaffe mwenna batuwuliriza enkyaleero mbalamusiza nembebaza okuba nti mutuwa obudde bwammwe ne mutuwuliriza n'abannaffe basimba nembebaza okuba nti mutuwa omukisa okujja wano ne tubaako bwe twegeyaamu egamba okuli kibazo nzikiriza ntuuse okunyolwa kwange jjo nalaba wa poliisi naye nga tisiwa traffic naye ng'agoba wa boda abo nali mbalaba wano ku Kira Road Police awalinga Electoral Commission naye nga tuyitawo ku yaadi wa boda aweesa omusista mukazi mukadde kati wa poliisi ne bw'atandibadde musista ekyambalo ky'omusista kyandiweereza message eri wa poliisi nti oyo at least muleke ono account of the passenger gwatwala ninga kati enjawulo wa poliisi oyo n'oyo saaga yalumbye seminari enjawulo ki bombi tebafaanagana nenyoba nnyo nenjagala mugambeko nanga nti why weteeka ligamba interfering with obstructing justice sijja kugenda ku CPS Charles buuza abantu abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda ow'ekisa mukulu Kanabi basirensanyusa okukulaba eri mu kireebu kati tufa abakristo tuba tusaba nga tutandika essaala tugamba neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu namwe baganda bange baani baganda kati nze gwe weetondedde mpuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire wakoze eki so nange waliwo yabimbuuziza nti nyonoonye nnyo wakoze eki obuuza kibazo is my fellow Catholic nyonoonye nnyo wakoze eki olabika kana bibuuza abantu obadde mwonoonyi ndowooza kyobudde okola ki naye sebo nga sinaba kubuuza abantu kansooka okutuusa obubaka eri mukulu Daudi Bukenya nti ekitabo kya Romshana kituuse naye muwe oteekako finally muwe kuwayi ate nga nina n'ensonga lwaki nkituusiza nga njagala akisome kuba alabika omutwe gutandise omubboyiringa naye asomeko ku basajja abo abakola ebyeffujjo naye nga tebategeerekese waliwo ampadde message ya Kibazo lindako kati Kanabi ofacilitatinga ffujjo kubanga ebigambo byo bigaa nti abakola ebyeffujjo ate nga tebategeerekese ofacilitatinga ffujjo Romshana alina weatuuse nga alinga ayagala okubeera ow'effujjo naye ate nga tamanyi kukwekweka Rio Mukiga yennyini ninkuteera mukulu Kibazo waliwo yampadde message yo muwulirizaawo waffe muwulirizaawo agaye nkutumire naye kyateera okwagalako nnyo nti bw'otandika manyi Kanabi tojja kunyiiga amanya ogenda kuteekawo kyama so akuyita mutakuuma byamu manyi gwe Romshana togenda kunyiiga ng'ekyama kifulumye abatuwuliriza tubalamusizaako yonna gye muli era ne tubeebaza tusiima feedback mukulu Kibazo ejja abantu abasanga ne batubuulira n'ebimu bye bagamba ekyokuseka aga nti oluusi kale ne baga nti walina ffenna kwetuyitirirako
ne tusalawo oluusi kintu kubitwala mpola. Manyi ndi musanyufu nze wiiki ewedde oluvannyuma lwa John n'agenda okugenda ewa Katonda we kolomu yaffe aba one man's week lwakuba eriye yagaa nti one man's weakness nti twagenda okulaba nga peegi yaffe nkalu ne bateeka nako nti wiiki eno tukungubagira John n'agenda ku peegi yaffe ya one man's week nenagenza okulaba one man's week nga bataddeko John omulala naye envinga zino zenengata Yohana Kakande naye kolom tebannagituuma linnya bakyamwegendereza omanyi Kakande ono engeri gye bamugobako okuwandiika awo wennyini baga nti awaayi muleete ng'omwegendereza naye ndowooza kijja kuba consistent. Kolom yino bagiyise John Kakande tebagiwadde linnya ddala eyo era n'erinnya John balitadde mu reedi Kakande neribeera mu bbulu era kati buli lwa mukaaga era bwe nakebedde olw'omukaaga lwaleero konze yeete yali mistake kirabika kolomu Kakande bandiritadde mu green ate twali naawe Kanaabi ne Romshana nga John ali kabaga akaritayaringa kunzinidda tugenda kulima mayuni na kukola ki kwata ku space weri ebirowoozo biteeke mu mpapula okole media consultancy kati naye awandike mukolomu ye speech ya maama w'abaana agamba omusajja abeera mu bitabo mu mawulire tomulabako kakati muzimbide ofiisi abeereeyo ate akiwandiike mukozi agenda kuddayo bali baali basobera nti bw'anaawummula anaalabikako kakati engeri gyagenze mu byokuwandiika agenda kuddayo mu bitabo abeere mu mawulire mu bitabo naye maama naye akimanye nti munnaye yafuna national asset kati oba nayo ndowooza nga bwe twasabye the only difference sugambye nti gwe tojja kunyiga nedda John abadde no jo I think weekend osijjo nalina omuvubuka munnamawulire akola ku New Vision oli n'amentioninga John Kakande naga nti oyo omusajja simutegeera buli lunaku yabanga mu ofiisi ssaawa 11:00 nti ate nga tafuluma nga tezinnawera mukaga nti olupapula lumala ku rollinga n'alukwatako bw'ati n'afuluma kati oli gwe nali naye omulala n'abuuza omusajja yeebakaddi bw'aba ku 11:00 ali mu ofiisi nga ku mukaaga aba tannafuluma yabeewuwe bamulabako ddi kati ate olinaga nti ate nali mumanyi muntu waakabbiya kati akanywera mu ofiisi akanywera wa konza akati yawummudde alina opportunity naye era ndowooza tokomentinga naye ndowooza gaps ezo kati ozirabeera bw'oba osoma olupapula aho kati kanagenze mubali abawagira oli musanvu abasomi baalwo oba olaba nti omusajja eyali Kanaabi amawulire yavaawo tuve mu paaki leero tayina naye nsookere ku ggwe g'okoze wiiki eno naawe omutandisi ku mukutu gwa mawulire naye ago tujja editinga mukulu kibazo wiiki ebaddemu ekintu ekikulu ekisookera ddala kibadde ku byanjigiriza abagamba nti finally cabinet ya province gye bayise school fees policy neteeka limiti ku sente meka zetulina okuwa mu masomero ag'enjawulo oba emiteeko egitali gimu neera neega nti n'abo ababadde basasuza yunifoomu nabyo bijja kuvaawo abaleeta emmere eyatadde sente zikoma wano nezino ziyinza okukoma wano bwe ziti yesebo sitore eddayo gisome bulungi kati I think ekyalo school fees tekyabadde conclusive ekyabadde conclusive lunch kya uniform n'amasomero ga gavumenti bagagamba gasalewo government aided gasalewo oli Kenya oli Uganda naye anti oluusi era geyitaga gavumenti naye ssebo ng'eyo tuvuddeyo era ensonga endala bannannyinigo foundation bodies bakanye
naye kyesaategere kuba poliisi ebaagaye nti kati cabinet ate bagenda mu consultation naye it is a statutory order. poliisi kyeki kintu kigazi nnyo ndowooza bayogedde ku bintu bibiri nti abazadde bakozi bawa abaana baabwe emmere bagende naye ku ssomero bali amawolu nga basoma amanyi ge basanywa ekirala nti mukkirize buli ebyo byabaddemu omwo kolo kibazo mondekera omulimu gwange kadde tasobola kubivyuwinga mawulire kubanga nze n'ekyamawolu saakirabye naye newe bagambye abazadde factory nti abaana yes ekyemmere ayinza okubeera ne flaska netuuka ngaeyokya tasobola kuwaayo sente za gulabuugi naye n'agula flaska. But why don't we pick kulwaki tutwaki basazeemu ekeza muleke kanaabi amaliriza amawulire omanyi nze experience yange n'okupaakinga emmere okuva eka tulina we twali nga tusoma kumpi nnyo ne wetusula ku kigeje Nsambya nga wansi tusoma ku St Peters nga kyewaffe bw'aba afumba ekyeggula ateekako akalagala n'azingira buli omu n'ateekamu muwogo n'amufumbirako omunnyo kati n'amukuwa buli omu owuwe makya n'ogenda naye mu ssomero. Nze owange breke we yatuukiranga ng'aweddewo namutandikanga mu kkubo n'ekikulu ye yalinga nannyini muwogo nga yasalawo ddi lwamulya. nze era wano mu kkubo okuva ku parish okutuuka ku St Peters eri ekkubo nagendanga okutuuka nga hafu eweddewo. kakati ffe ng'abaana twalyanga communal mukulu kibazo twalyanga communal ng'entando osumulula ne mulya n'omulala naye n'asumulula naye sebo nga bwebanga bafumbye embidde okujisumulula abalala bagiriye nga lubeera lutalo. It was extremely very traumatizing. omanye embidde ewaffe bagiyitanga ndiira butafa. mukulu kibazo okubinga tukyali ku byenjigiriza era minisita Kaduchu naye yavuddeyo n'ategeeza nti bakoze okunoonyereza kwabwe era yagee nti we speak with confidence nga tulina obugumu bw'amaanyi nti abasomesa weebali abamala nti osanga amasomero agamu abasekendere nga naye nga awamu abasomesa bangi nnyo awalala tebali naye gavumenti yennyini nayo terikulutinga kati ekyo nakyo kizibu kyakubiri. Mukulu kibazo wiiki era ewaddemu okujjukira omugenzi yali sipiika wa Uganda Jacob Olanya ne n'abagereka naye n'alonkinga ekitabo kye mukulu kibazo era twasaba kakando ono ye yakulembera ssebo mukulu agawa abalina gyali kati kyogere ndowooza butere baatusuubiza ebitabo aga yatero mwaristo kujye kiri anti ffe twasabye nze ekyange nkikima tumanyi wajje kiri ekyange nkikima leero we tuviira wano ekyange ngenda kikima omukulu yafuuka gavumenti mutuyambe gavumenti etuyambe nebyaffe si byaga tuyambe facilitating parliament ejjukira Olanya netajjukira basipiika bala anti because there are many. yafanga speaker bali twafanga speaker Your reason? Your reason? bali bafa as individuals not as the speaker of the house. ono yali mu ofiisi. Your reason lwaki bakoze kino ebyo kati bibi kyevulwange ekitabo nkireese ekitabo nkimuwadde naye mukulu kibazo era palamenti yayisizza etteeka erya eventually lisigazza president kuliteekako mukono erikwata ku nsonga ezo naye etteeka eryo nga lirimu obuzibu eri bannamawulire ezo zootegedde ezirimu ebikwatagana ne bannamawulire nga nabo n'abantu abalala by the way abakozesa emikutu ekya social media wanje
mukulu kati ono mukulu nga bwe yazzeeyo okuwandiika ebimu binajja bisa mu kolomu yeeno ey'olumukaaga bw'awulira ng'akola kamaleyo ebiri mu mawulire mukulu kibazo ensonga y'amabaati naye ebadde ekyaliwo nga abakungu abangi bayitiddwa bagende babeeko bye babuuzibwa mu kunoonyereza n'abanyazi nabo nga bafudde amasomero wamu ne seminare ssebo nga nabyo ebimu ku bifo bye balowooza nti birimu ebyobugagga bye basobola okulumba ne bakuba n'abantu abafaaza ne batuwooninga nti obulwadde bwa Marburg Tanzania wazze naffe wano tulina kubeera ku alert ne jjajja naye n'avaayo nga musungu wanaga nti abo bonna aba abusing esente za PDM kajja kubajjuutuka naye ne covid sebo baatusuubiza mukulu kakando ono yalinga akyogerako wano nga bw'aba akyogeranga n'okusekaaseka titugenda kufuna vaccine naye bagendi tulinayo emyaka emirala 15 era wuno omulaba azzeemu okuseka nga bakikonyeeko naye abakugu bagendi mugira mulindako myaka nga 15 ejijja mu maaso sebo ne Uganda neetakoma ku ekyo naye gw'oli mu gurupu enoonyereza sebo mpozi n'ekisembayo oliawo kyetwandibadde tutunuulirako ababba obuwanga bw'abantu abaafiira mu ntalo bage nti beeyongedde awamu n'ekyo netubeera nga munenge eggwanga twalinnye eddala katu exportinga sebo military gear twaweerezaako mu mawanga gerimu eryebweru eyo eryawano Africa netu exporting eyo si credit autukola Uganda yakyaziza Tanzania mu Misiri kakane tuleke ne batugoberayo nga tetulina bisaawe naawe ffe baatusanze nga tetulina busobozi bukyaza bantu oli n'atuga nti mujjenjira kibazo ono ew'omupiira kanaabi wano ewaffe osanga abasajja ng'alina okwanjula kwa muwala we n'asanga ng'ewuwe tekujjaawo n'akutwala ewa mulirwana naye tebagamba nti baakyalidde kanaabi era baga nti atwakyadde ewaaliwo omukyala newankubadde talina magamba bimanyiddwa wano ewaffe okulinaana wali ewange wensula wali we bansuza okulinaanawo waliwo ennyumba maka manene bulungi abava ewaaba omukyala eri olw'okuba wala I want to believe bajja we bagabira bawala baabwe bajja ne bateekateekawo ne bategeka bulungi emikolo ne batuula kakande n'atuula mu y'olugalaamirizo n'abeerawo n'agaba muwala we ne baga nti amaka gansweka nabo amaka gatuli amuheebwa ffe tubeera mu ekyategeera ffe tubeera mukulu kyaza weneebuliza lwaki twasazeemu omuwala omugabira mu Masaka ng'ate wano enambule kyeneewunono lwaki twagenze Rwanda okay ekyo kankikunyonyole mangu ekyo kankikunyonyole unfortunately mu investment mu mupiira mu region eno Tanzania yekka yayina ekisaawe CAF kyakkiriza okuzannyirako omupiira ku level ya national team baatuwa warning Kenya, Uganda, South Sudan, Rwanda emyaka ebiri emabega nti ebisaawe byammwe bwe bitaatuuke ku level eno Congo DR Congo siri very sure nti bwe bitaatuuke ku level eno temujja kukyalizaawo mipiira ne batuwaayo weeva ku clubs baga nti club kasitowezaayo ekyenkana wano era kyetukozesa kya mwami Mulindwa ekitende kati Rwanda talina kisaawe Uganda talina Kenya talina South Sudan bazimba tugenda mu middle income era obweraliikirivu bwe tuyina South Sudan ajja tusooka gwe Mandela kyeyatuwa kyebatulekera abachina oluyimba lwa gundi ono mugenzi yaga nti twagwa naye abagwa twawerawo kibazo China kyeyatuwa bwe yakituweera kyali kikolufayinga kyali kikolo so what went wrong tetuyina maintenance
tetwakikolera maintenance, tetwakyongerako omupiira gutandise nnyo okutunuulira safety y'abantu. Luli twali tutuula butuuzi naye kati abakugu bagamba nti bw'otuula omugongo gulina okubeera supported. Kati tulina okuteekamu obutebe obukwata ku mugongo. Tulina kinabaamu ku standard eyo. Sinnakituukamu. Sate ya investor. Sinnakituukamu. Omuvubuka billionaire. Nayogera naye at a personal level n'angamba ngende nkyale yali muyizi wange kakati sinnakyalayo kati sijja kuba mwenkanya kugamba oba ekisaawe kinaatuukiriza ebya kafu oba tekituukiriza. Ono mbadde mmayiwe yabeera mu New Vision nga beebakuba nti ekisaawe gali kwoleka kiikino kigenda kujja yandizeeyo n'atunuulira ebintu ebyo bagiyita kikazi gye batuwa express manye okulaga ng'ekintu bwe kinaabeera akubuuliza bwereere beeba abikuba naye omanyi nze ow'omupiira ndi musanyufu nti twasambidde Egypt oba oli awo baayisha bano ne gavumenti generally eneefuna ku nsonyi nekola investment. Government ya Uganda emyaka 15 emabega Mwami Museveni bwe yakola manifesto yatuteeramu ebisaawe 8 mu Uganda. Ensonyi zazze era mu bimu mbadde nekubaddewo mu weekend abatuuze nga balwanagana n'abasirikale abazimba ekisaawe kuddaabiriza ekisaawe ky'Ennambole nga bagoba basikota chairman ne group ye ne bagenda ne babalumba. Kati kyebuuzibwa omutindo gw'okuddaabiriza ugenda kisitula. Njagala kusiima UPDF. Njagala kusiima oli awo. Njagala kusiima lya Museveni lya Museveni ya Uganda. Lyataddewo Museveni alitadde lyataddewo by his own record. Lya Fronasa. Lyazimbyewo Bugwe. Ekisenge. Ekisaraka no kisaraka ekisenge. Bugwe. Kisenge. Bwe tukugamba Bugwe gwe wuliriza genda maaso. Nawe damunji Bugwe. Okali Bugwe. Kale yakizimbe because awavuddewo mbadde ntera kutambulira ya around there. Abantu babanga manyi bakolera ebintu bingi. Driving, okusomesa okuvuga mu moloka. Naye nga ate tebalinawo bakyama. Kati babadde bakyama wo mukasiko nga balinga abalwenkyama bennyine. Kakati yatuyambyeko at least. Naggalawo banoonya abalala bakyama. Ekyandibadde ekyobuyambi eri abantu. Obateerawo ne public toilet. Sebo kyenjagala badde bajja naye tasita bagenda. Kyenjagala okugattako. Nti olabeka tomanyi Uganda. Goli mu nsi ndala. Manya nti bwagenda mu Misiri. Abakwatibwako basinga okufunamu okusinga okubeera Ennambole. Era tolowooza nti bavuddeyo nga banyiivu. Kakibe nti ate mbagigobye naye at least tunula budget simanyi budget yawe naye John oyinza okuba omukyamu bwe twandibadde Nnambole twandituuzizza abantu 7,000 ne tubasolooza oba oli awo wakati w'emitwalo 2,500 oba omusanvu ku level y'eggwanga kyerifunamu onaakubuulidde ba individual nange individual running omupiira it means income. Kakati sirowooza nti baafunye income sente ze baafunye okugenda e Misiri bandizifunye ne luli. Peter debate yaze bazifune kugiteeka ku kimeza outside the show. Zive kuguli. Ziva no taxpayer hade mmeka okutwala team. But John, nze the most important is Uganda teina kisaawe. Ensonga lwaki egguli Nambole teina mataala, Nambole playing tough yali nkyamu, Nambole dressing rooms nkyamu, Nambole media ani abyonoona yali bikyamu okuva okimanyi bano ba Aisha nga bakyali mu NRM ba contributing bano bayiwa obutebe Nambole nga balwani n'okulinnyirira ttaafu eyo kankubuulire kubanga mukulu kibazo ndowooza simanyi bweka naye bw'ogendayo ogenda kulaba mupiira togendako mu bisenge byabwe. First of all abachina balina office e Nambole abachina baali bakoze ekisaawe ne facilities nga nnungi nga buli myaka 10 zino okubeera nga mulimu ne rooms ezisooka holding a conference nene ddala naye era ebibiina by'obufuzi ebyawano gye bya holdingiranga conference
kyogamba tebikyaziteekayo kati bw'otuukayo NRM facilities ezo weewuunya kiki ekiri mu ggwanga zonna ziri run down. John, give the devil its due, the benefit of doubt. Mukwano gwange Jamil Sewanyana gyali ekisaawe bakiddaabiriza, contract bagisayininga, bakikola, entebe ezaalimu baazitimbulula, taf bagitakudde yonna bagijewo, hoteri bagiddaabiriza. We are hopeful. Tusaba government eyanguyeeko mukolo ampemu bwabiraba naye ndowooza kino kibazo kyalagira maintenance teri mu bisaawe byokka. Gaba government zabammwe bakibaza abazibeeramu tutandikire ewuwo gyo ate nakivu bagiwaana wano bagamba hamu yatukolera super international stadium in nakivu ante ekyo it is still bakyazimba naye mbadde njagala tutunuulira ebintu bingi biva ku bisaawe by'omupiira sina bisaawe byokka waliwo bye tulaba leka kutugobayo n'ensonga endala abachina baatuzimbira ekisaawe ekyo ekisookera ddala gavumenti yafuna ekifo ekigazi nga pulaani eri nti buli muzannyo bajja kubaawo fasilite zaayo si kisaawe kyokka yensonga lwaki baafuna that acreage naye mbuulira ng'omukulu oyo yali mu ntebe bongeddeko ki ekisooka nti Pioneer is a bus we park. muli ku national stadium Pioneer is a bus we park. namboole gwe tutunuulidde kakyeka simanyi kakyeka teeka kono wejjinja yani bugembe bw'okola spectrum ennene one bugembe si wa government bugembe wa government ya Busoga naye tetuyina bisaawe nationally twakoze neteeka Government ebisaawe byonna ebya Uganda byonna bibeere managed by the National Sports Council. Nembuuza babiriwa nange National gasibira. Sports Council is also sick. It needs to be managed itself. gwe bawa naye yeetaaga naye nga gavumenti ebadde esuubiza empewo mbadde kugaa nti mu manifesto ya mwami Museveni eyamuleeta emyaka ndooza 15 emabega baateekamu ebisaawe artistic impression y'ebisaawe Akibwa stadium Buhinga stadium aninga buli region ya Uganda mulimu ekisaawe ne basuubiza nti mu myaka eno okuva olwo baali bajja kuba babizimbye baazimbako Bugwe ebuhinga ku bisaawe ebyo 8 Bugwe baazimbako ebuhinga Akibwa baazimbaka pavilioni aka bilioni 2 nga bwenkwata milioni 5 nkazimba and that's about it. So in terms of investment in infrastructure tewali ekyokubiri as a nation bwetwakwata ettaka bwetwakwata ettaka ne tuliwa district land boards n'ebisaawe ebyo twabiwa district egenda okwesanga nga waliwo ettaka wano ng'erigaba Etteeka lyabibajjeeko kati. mwe bakibazo Aisha ekisooka nti kyogaa nti etteeka lyali bajjeeko those were not national properties. Those were properties that belong now to districts. Ebya districts byonna byabadde centralized to be managed by the National Sports. Aisha, some of you are speaking constitution okujjako nga oscrapinze land boards oscrapinze kye tuyita public lands nga mubiguze omanyi olumu abantu bawujjeeka bannaabwe ne babawunika nga bya bulimba ekisaawe kyeka is not a property of the Ministry of Sports. It's not a property of the National Council of Sports. It is land that belongs to Mbarara district. Land that belongs to Mbarara district. Mbarara district can choose even to convert that land into a discotheque. Change of land The National Sports Act. Yeah. The National Sports Act does not superintend on the Constitution. Constitution ebisaawe. No. lwaki temwebuuze kwa No, lindako. Ettaka. Constitution lyeyayita public yali sesetula n'erikwasa abantu ba mirundi 2. Tuyina the Uganda Land Commission Kampala wano. Owokubiri District Land Board. Kati gwe toyinza kujja n'oyisaawo etteeka wakati. kankujjukizeeko sebo omukulu Lord Mayor yali akukuluma N'ekisaawe kiki eky'omuntu. yali akukuluma nga Tosobola kitwalo ina kigula. ongomanyi
lease z'omu Kampala abazifuna bazifudde freehold Ensubuga n'amugamba nti konsoni bwegamba sebo mukulu road mayor ebyo byerabire byogera etteeka likkiriza abantu abafuna lease mu Kampala okuzifuula freehold. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba pira awo wewali obuzibu ono adagamba land boards zoyogerako nti tekikomye ku bisaawe mwe mulina ettaka eriringa ery'ebibira twalina ne recreation points buli district. There is a proposal also by government to take over the district land boards. Ziberenga zili answerable to the center, not the district. That is not a proposal by government. It is a proposal by a certain lunatic. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba pira kibazo mu studios ogikwanjulira. John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana, Mwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda. Byowulira wano byonna birowoozo by'abantu kinoomu. John, very briefly, Raila Amolo Odinga, Baba the Fourth reborn. Mukulu kibazo wa mukisa kubanga singa biri byoyogere byatwaza mu media council byali kakati wandivundidde luzira. But by the way, Nature John, very briefly kuteka eryo eteka baliyisiza bakoze batya ku homosexuality oba anti-gay mu byonna bye nawuliriza, I still find criminalizing a media house for an individual's act utterly stupid. No, that wasn't passed like that. That was the proposal. The individual should be held responsible. It is not the media house. Suspension in the media house. Tell him. Revocation of license. Deliberately, it's the police of the media house. How do you measure? But when they do it first time, second time, agawana kuwulira not a fire. No, Linda ko Aisha tuyambe ko wakati tutandise okufuna side tutandikidde ku kiri oli agenti akozeseza n'ekigambo kya luzungu ndi stupid bwe tukivunula kiba kibazo obusirusiru obusingayo okuba obwa waggulu ndowooza bwe tuba tukivunudde ne Aisha yandi tuyambye nga munnafe atutulira yeeri muwanga tuyinza muwanga badde mu leave n'atuwa ddala buli obutundu kuba yoteekwa okuba nga babadde mu committee iyo final committee mwe muyisiza buli close committee of the whole house. N'otuyamba n'otuwa close eyo eyawukana etya n'eri gye mwali mukoze eki mwa proposinga ne tutandika okudebatinga from an informed point of view kuba go defendinga nti wekito sibwe kya kati tukitandise balese kyananka ne kya Raila Odinga ekyo tusoke tukimale. Aisha nenkwisa mu kibazo nti bya biseera bino yandivundidde empanga neno twandigenze ffenna Kakande kubanga bwe namala bakyaza wano New Vision Broadcasting Council bwe yanyweza New Vision yakulembera ne banner headline ku front page ensonga yabadde ku promotion omukutu ogweteeka mu mbeera y'okutumbula ebisiyaga gwe gwadde gwogerwako okuzingisa suspension oba okusasula akawumbi kalamba. Initial actually bali propose million 4 mu parliament nezikyuka nezifuuka kawumbi. It is about promotion. Now, who defines what tantamounts to promotion? That's a matter of court now. Yes. But you see the law kubangeraga what promotion means. Because kukidefining it's dangerous okukirekera court to define it because court can be very dangerous. More interpretation clause promotion is defined. It is defined. Ndoza kwe kuchaza namwe ba media no mbabulira promotion ye katubulire ilimu ayisiza teeka ate era teeka lyandibadde lirimu n'okudefininga promotion kyeki. It is defined. It is defined. Kubanga akati ne bino bye tuliko era biri mu promotion. Okuchaza abantu aboogerera eddembe
ly'ebisiyaga okubanga oboogerera nga mubakyaza consistently okubakyaza gwe musango okukyaza n'okubyogerera obutakyaza ne Peter naye nga oli wano ku mpewo ng'obyogerera buzibu buno mu ggwanga lyaffe obumu tuva ku baframers b'amateeka engeri gye bakwatamu ebintu a bill eri ready for the first time nebeera sent to a committee negenda mu committee ne bayita all stakeholders but ordinary people fa abantu ba bulijjo teba following a matter to that detail ebiseera ebisinga ofuna interested parties lobby groups activists ne bagenda mu committee. A bill is ready for the second time. Our procedures say a debate should ensue after 3 days. Now, the essence and bechiba kivuddeyo eri report eno nga bwefaanana we now engender another debate mu ggwanga about a close scrutiny of each as a committee has proposed. Okay, 3 days are enough for members of parliament okuteeka amatu wa kutaka okuwulira buki obulumira bwe tusaanye okudda mu committee mu debate because that for a debate then soke tugende mu committee of the whole house. Kati problem eriwo important matter eziri at the heart of the country nga teziina emergency. There is no need why you create an emergency, a stampede of the parliament or suspending normal rules ezina intrinsic value mu process because of all yawo wano wekiviirayo bano debate would go on the media report efaananya of course I blame Ugandan community era nga nebeta suspending era temwandi byogeddeko because you would never have known because people here don't read. No mbabulira no ngojeko no tubere fera omanyize kamba wano mbaddewo budget ya Uganda itamusemu process naye mutuka wano okugisoma ng'abantu bagimanyi andi abantu bali brave nze nsanga nnyo ne baleeta n'aba-expert olinajja ku TV nga kafulu naye nga bw'otuuleeka n'owuliriza kafulu gwe baleese oli sure teyasomye biri muki mu budget. So no mbadde njagala mwenamba buli nti challenge eriwo one. So the framers of the rules of procedures envisaged these intricacies ne baziwa room kati the danger is ekintu nebe kiba kiri right, do it the right way. Bogezaako okukifunira shortcut mulimu ebintu nga tebyetaaga shortcut. For example in teeka lyandiyise oba ku evening oba mu limaze lyandiyise. So there was numbers tezijja kukyuka abantu tebajja kukyuka. The country was in the mood for it. Ekizibu kyolina mukulu mwanga Kivumbi olowooza eno etteeka baalireeta kulwanyisa bisiyaga bwe kyolowooza lino etteeka baalireetedde ensonga ndala naye ekisiyaga is just cover. Kyobola bonagamba okulumba media wajja kubeerayo media egi emwegame anze mpagira mwanga Kivumbi omuntu ajakyaleko atandika okwogera ebintu ebyo bagiyite mu UCC bagigale. So and I loved the procedure speaker jali akutte naga for certainty of quorum. Buli member kuluno sagabeyo doubt kwekyo buli omu ajayogere tukakasente tuleme kubeera nga bwe gwali luli. Equally there was no need to stampede parliament mu process eno because eno si ensonga y'amataba gundi atwala abantu mutakiza leero Uganda yandibadde yaki yanjawulo. So therefore sometimes and I say sometimes abantu okumanya nti bemba ngenda okukola ekituufu there is also a right way is fundamental and you follow the due process no jigusa kati okushort circuiting agandi ate kitaba na bya avoidance of doubt kitaba na bya fuzban is bu credit on a matter is so intricate
somebody wants to say nze kino I delivered this one oli ya failing nze kino nkiyisi nenchikola n'olwekyo mundabe so nekituletera okuva ku importance so arguments zonna ze bagamba nwadde mbuliriza nnyo because I've had a lot of time okulirira media houses kuki. First of all, the spirit of the law, the broader spirit of the law is that there should be a ban which the constitution bans. N'olwekyo tewaliwo harabalu lwaki abantu bagamba twakozeewo ekyenjawulo we should not whether we should or not ikiri agreed constitution yaffe yabibuwera kati n'abaana abalala abawuliramu obulumira nabo they shouldn't go berserk. Kati ndaba simanyi abantu shouldn't go berserk okujjako baba balina intention yewagira biri nga bekwasaayo obulumiro obutono nakyo bakyogere you see yes nabali abagala okuwagira ebisiyaga nga bekwasa obulumira obutono muteeka manyi nga bonekwasa ndikakati where can I clip nabo intentions zaabwe zibeere clear nti ffe amazima gali nti twagala etteeka eryo kulirwanyisa so tunoonya b'obuwaayiro bwe tunaayitamu nenga mukulu muwanga Kivumbi bebanga spirit kati tunule broader spirit of the law awe nyini boyogedde Dr. Semogedeko nga balina intention yes awe nyini bali obuzibu nti mu ggwanga lino tukoze obuzibu bumu tuva nti tulina waliwo concern ku kigambo kya media New Vision ya police ngeri egamba ekigambo kya homosexual mu paper kiwandiikibwako nga president akoze pronouncement nga is a police case nga is a court case teri walala wonna wekinyegerwa naawe kati ndabe nga baseeseetuse naye nga lwaki poliisi yajja board mu kaseera ako yagamba nti kobenga owandiise ku kigambo ky'aba homosexuals negatively you are promoting okay now what does it do kitugaana to substantially debate the issue. What do we do to ensure nti our community nti abantu baffe bitera by'onokola okulemesa emizenga gino kwakati gotuna ku enforcement ya police naye lwaki problem efuuse problem kubanga siba kyali myaka 2 siba kyali myaka 3 lwaki kakati efuuse issue kakati nga oyinza ga ntoke kati bo oliba nagenda mu media kusimba naga nti to debating a issue eno thoroughly. How can we develop our own value, strengthening our values? Oyinza ga nti oya promoting kubanga byogera ko ya mu challenge naga nti ane yawo izo values sizamwe. Yes. Kati oyinza okwending up empanga. But John, hold there. Zimbabwe under Comrade Robert Mugabe yaine take erifana na wana nga genuinely community y'aba Zimbabwe yali erwana n'abasiyazi olwokuba abazungu baali baasetolinga Zimbabwe nga bangi omuze gwapamyetinga government ya Mugabe neeyise teeka nga liri sincere. Along the way Mugabe bwe yagenda akaddiwa n'akizuula nti etteeka eryo lyali lisobola okumuyamba kuba muvuganya era abavuganya Mugabe ndooza mu myaka 4 yali akutta abantu abasukka 23 nga bonna abakwatira either ku promoting abusiyazi oba kubeera kumpi n'abasiyazi oba nga mukulu kibazo kyembadde ngamba mu omuwagizi wosinga abeera naawe kikuliiramu kati because of the nature of our politics in Africa netteeka eddungi kyembadde nga mukulu mwanga that you have to be very careful kunoonyereza kulwaki abo batambuza etteeka era omusana kamba comforting nti ne dictator beyambisa amateeka yako for some time kwane bekyandibaddewo era yandifunye ddala
Okay, Mugabe ne betandwa uli abisiyaga era yandigenze mu anti-terrorist law n'abakwata. So eyo debate eyokweyambisa amateeka tojja jijja ku bad spirit of a leader. He will always, by the way, nga nakedderera kunoonya Peter olunaku terusobola kuziba nga tewaliwo tteeka wekwatira Peter y'omufuna olunaku nga tomenye traffic law nga tomenye traffic law eryokusula ebisasiro eryaki. I mean bemba nga nakedde nkya nti noonya Peter noonya ani Kanaabi nga intention yange yakubafuna on the wrong side of the law. Wiki tayinza kuyita buli omu simuyina. So it is about the spirit, eri bad spirit y'abakulembeze b'Africa. I mean balalu Mugabe yabikola aliwa alina Montana yafadda. So really tebigasa kwa information Parliament had alive to the fact jemugezaako okwogerako yaga nti police ya media tunulire police ya media house yaga many times toja kusanga police clear like that. They were not promoting a homosexuality for budget bata homosexuality toja kugisanga yaga nti tutunulira police tutunulire practice one waliwo radios ezili clear ndizo zitumbula abasamizi nga zili very clear ng'owuliriza bebeerako nomanti bano batumbula abasamizi. So it is about the practice kuba nakyo kyayogeddwako nti tunulire police nti police aside biki ebikolebwa ku radio eyo is an issue. So Parliament yagezaako okutunulira ekintu kyemugezaako okwogerako naye awo wenyini mukulu kibazo bano babadde driven by emotions ne speaker yennyini mukubiriza bwabwe ng'omulaba along the way ne bakwata endoddo y'ekintu nti tukuba ensiri naye n'ennyumba ne bagikola ki ne bateekawo provision nti n'ennyumba osobola ogisondawo. Ekyo muwanga ffe kye kitukubye enduulu. That's why we go bazaar nga wogamba byebyo byentunuulira nze agambye tetusoma nga tetunaba kugira nga ekyalina bbiiru ekyo kinetandiko kyogera njagala kuzaayo mukulu muwanga Abaganda baga nti sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okakola ki muwanga is a victim ow'amateeka ago agakola ki sedition law era yaliwo ne tukuba enduulu paka Katonda lwe yatusaasira kooti neega nti bino biri unconstitutional ne baleeta anti-terrorism act ne bateekamu akawaayiro ka close night lindako Aisha for a media house that promotes tujikolere ki big be alive leka kunteekako nze byesoogedde no promotion can be interpreted differently. babadde balina obuvunaanyizibwa katugambe kankwe example singa omukulu Museveni agenda Belgium. Actually John olaba kitulimu kati eddakiika eno okudibetinga etteeka eryo eri aba LGBTQ community bo bafunamu ngamba bo aba LGBT community tebakyevuma nti ffe tukyogerako bafuna promotion. Nkwala example president against Belgium ndoza balina prime minister Belgium simanyi bakyaliko nga homosexual era nga yeye mukyala nga musajja na yeye mukyala Katonda watu ne bawe kakati president Museveni agenzeyo Belgium okay bamukuba ekifaananyi ne prime minister wa Belgium. Prime Minister alina mukyala we is the promoter who is a man there is a promoter nga naye ayimiridde ku side nono alina first lady we noli alina first man we wali ekifaananyi bakireese mu mawulire Uganda okitaddemu toyinza kukinterpretinga nti nga mukifulumiza nti that is promotion. The intention who defines the intention? Judge depending on how the judge thinks. One, you would have gone through trial, you would have gone through bail, you would have gone through. Why do you take us through all that? But John,
mwenga mwina obuvunaanyizibwa obutuula munnyonnyole bulungi. I agree with you. One, nze singa nti babadde proactive nga baga nti bane tulabika nakalumira mu tteeka tulowooza kajja kwonoona omulimu omulungi katugambe president before accent akaze for clarity. That is a good spirit. No. Bemba mubadde mwogera mu mutima mulungi. Don't rush to the law. Don't rush to the law. Bochogera. Aga nti omulaba. Mwagizi. Tujja balabira ku bikolwa byabwe. Mwagizi. Don't rush to the law. Kati olwayo John Kinandi kubulidde ukyali wamanyi mu ggwanga. Wandikira Yoweri Museveni. Omugambe kano koonoona omulimu omulungi. Before accent. Return it back for be very specific. Kakati already you are saying you are going to court. Returning back for clarity to jail doubt for avoidance of what? Of doubt. No, na ye. Omulimu guterere. Kati kyovara bafe twekizamininga mu spirit yammwe. Temyeyo jammwe mu aba questioning abana. Ekyo muwanga kyalimu bakiyita blackmail. Agezako ku blackmailing at debate. No, I'm not in ekyo nze sijja kitya. Era siina kyenkiwuliramu. Muwanga yamanyiddwa kuva dda manufacturer wa chemical. Naye nange mmanyi okwedefending. Kyetugamba kintu kimu. The parliament take its time. Esobola okwetegereza. Kuba kati olaba twafuuse ab'amawulire tuli eno n'aba parliament bazzeewa side endala. Aisha akugamba nti mulabika onatugende ne spirit yammwe tugirabe ekola ki. Tetuyina spirit. Naye tubagamba ekitimba kyammwe kye mwakasuse bwe muti. Kigenda kokota. Omushana wakugambira nti omusajja ajja kujja n'agaye nti Gasimbagane ye ntawaanya ndi. Last Saturday nawuliranga mukola ki. Kati ensobi Kanabi. Nga batwala. Kanabi. Mugende muneewolezaako mu kooti. Kanabi. By the way, hold on Aisha. Aisha agambye ti it's a one time thing ogenda mu kooti nooza. Aisha abaddeyoko. Eyo. Amanyi process Alan abadde mu kooti bayinza n'omwejjeereza. N'omusango ne bagudidrowe. Ne bagugoba. Naye nga aluzinze emyaka 2-3 mu bulamu bwe nga nesika ku mutima gwe is forever. Muwanga yeyagaliranga mu ddembe. Peter, mwangalira ko katono. Nindako muwanga katono. Ono chacha tuyambira Kanabi. He's not even telling us atugamba nti nasomye engeri gye mwadefine promotion nagisomye engeri short of this yandibadde bweti tokola n'ekyo. You are just making a blanket accusation. Okitegeera singa ze nindako I don't know. I says they want to debating ekyo singa nazina teleteka. You see, I know the details, not those details. Can I sit down? Can I sit down? You see, Fena today yo. When you are making a law, there are only two guiding principles. When you are making any law, now, what vice are you trying to cure or mitigate? No. Linda, two guiding principles. No, so called Indeko. Two guiding principles. Okuteeka. What vice? Bulwadde bwogezaako kufunira eddagala oba okukendeeza. Kati obulwadde bwa ebisiyaga from analysis nti tebuli by nature. By nature, it is nature. It is promotion. It is it is behavioral. No. Somebody, it is through promotion. It is through promotion. No, etteeka lyabadde lirina okufuna werikwasa any avenue for spread. Atendeka, atumbula. Nga walaba kati ono Kanabi akimanyi omwenge. Si kyekyo Kanabi. Obusirambe bwali buwera omwenge bwawera abantu 5. Obamanyi Kanabi? Kakande obamanyi? Asogola. Bugamba agusogola, agutunda, agunywa, agulanga. N'alagirira enkata weeru. Mwongere kwa kino. Kwa example, eyo nyini issue. Eyo nyini issue ey'omwenge gy'oleese. Kankwa example.
waliwo omusiraamu gwe bayita Haji Kalinaki. Yali alima ebikajjo, omusajja musoga. Okay? Yali alima ebikajjo ebya sukaali. Oli n'amutegeezaako nti by the way, ne mu sukaali ggulu bakolamu walagi. Mu bikajjo bakolayo akaloddo. Ne bagenda bakolamu akaloddo kafumba walagi omuka. N'agenda ebikajjo bwe n'abisaawa. Kubanga in his conclusion he was promoting. Naye nga yeerabidde nti sukaali gwanywa. That was his definition of Bwangi Bongo. Sukaali gwagula okunywa. Na ebikajjo birina okuyimwa Samuya. Ne bw'olima amatooke. Gakola walagi w'amatooke. Chovola beteka ligaseeko. John, eteka lyagaseeko well knowing. Eteka many times. Linako kanabi. Wabononefu muzikyusa ne muzikolamu wayini. Kanabi ne John. Eteka many times yali ligatako well knowing. Apangisa kizimbe kye n'akiwaayo bakikoleramu obusiezi ng'akiweddeyo ng'akimanyi kigenda kukolwamu ekyo okitegeera lyabadde lidefine nga ligato well knowing ekitegeeza nti yo intention yakukola ekyo mbadde njagala ono muwanga akuwadde ekyexample ky'omwenga agatteko n'obwenzi obwenzi bwagamba tosembereranga. Aisha Gosro, have you ever been on trial? Wali ofunyeko that experience? Please, let's go slow. Have you been on trial? Yes or no? Yes, I have. On trial no tunamudoka. Kati nze nafuna gwo mukisa ogwo. Nguyita na mukisa. Mukisa because I was able to learn. They made them several trials. I was able to learn. Oli mugamba president yakkiriza abamawulire to kukola past curfew. Therefore nali wa mawulire. Do you have evidence? Right? Kati nileta evidence speech ya president. Kati ngoli abuza who recorded it. Yani so ngatayagala baja meeting and it was the only kakati wogama ntu well knowing or you know could defining the word well or you know could defining the word knowing. So now ani agenda okujulira nti Romshana well knowing only to know. Aisha ajja kuzimba ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire. Agenda omuntu ajja apangiseeko nga tamanyi. Oba tomanyi bagambe b'omutima kana bajje bamusange. Aligenda okuwoza nti abange nze nange saamanya. Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. John Kakande, Haruna Kanabi, Charles Romshana, Muwanga Kivumbi na Aisha Kabanda. John, mulirwana nvuddeyo mulirwana yazuukuse Raila Amolo Odinga nate ne beekalakaasa e Kenya. Very interesting for me nti mu kwekalakaasa kwonna lwali lwa bbalaza nali nninda namba y'abafu bwe baakubye ne batta nagenda okulaba nga bano bali mu quote mu byakubala ate bayinjalinze omuntu bakoze batekonze eno poliisi ya wano tejjene wafe okusoma but nendaba president nga alayira bino tebijja kuba nendaba vice president nga naye ali emitala nti mutuleke tufuge bwe mma mwagala kwogera naffe mujje tuwogere obweraliikirivu bwaffe of course webuliife bitukwatako nnyo bwe batandika okwekalakasa Kisumu, Eldoret, ne bagenda Nairobi, ne bagenda Mombasa, fene ewaffe bicyankalana. I thought the Kenyan process had by and by delivered a decent system. Ne bava ne mu kooti tudiringa na Rabo Rauza Raila, tudiringa na democracy abotinze, tudiringa na attack on businesses. Kubanga bino bijja oluvanyuma lwa attack ku businesses n'emisolo. It's a combination. Mukuru kibazo Raila kino kyalina kukola wangi mu kaseera kali ng'akalulu kaaki kahaggwa natakikola ndowooza wa pressure eyaliwo naye agenza okwebala nti omusajja first of all yenyweza ate agula abantu be
alinga muwadde pass akole ki afuge n'ekyo relevance ye nga Raila Odinga ebenga tekyayolaga nti ndowooza bwe nkola ekyo ne some of the allies aba Raila nga batandise okwogera oludikya kakati nsuubira nti najja yeekwasa issue. Of course issue ntayagala oli kubanga nti yamubba yabba akalulu yabba Victoria n'agattako nti cost of living abaanirira muntu wa bulijjo naye of course abaanirira yeerwanirira kakati Ruto najja akolamu mistake nayagala okweraga nga Democrat joke mbakirize bademonstrating as long as they are peaceful. Kakati bokkiriza nti bademonstrating omusajja n'aleeta abawagizi be ne baparalyzinga ne baggala Nairobi ne baggala Mombasa ne baggala Kisumu ne baggala Eldoret. Exaggeration tibagigadde bagezezzaako tibagigadde bannannyini maduuka aggalawo naga nti owaaye mujja kunziba ne bookya ekizimbe ekiriko ofiisi y'ekibiina kya Ruto ekisumu ne bakola n'efujja eddala. Nabino bannayuganda bempya abava mu East nga bagamba nti balemesezza n'ebintu okuva e Kenya n'okuyingira e Kenya. Naye nsuubira nti sijja kugamba nti siyinza kusalira Odinga kubanga ffe ekifaananyi kye tufuna kati gwogamba nti ekonda kwagwa kwali smooth oba oliawo olina kiringa no Museveni abeebwe bagamba nti omusajja yawangudde alaali bakubye akalulu ali mu 65 ali mu 7 abalamuzi babuuza nti okke babuuza Besigye nti 2001 tutoddeko buno bwoga nti yabubba era tayitawo olaba reasoning eyo substantiality. Okay, kati olowooza nti yakubbayo $500,000. Can that be a question? Kabe nga yabba kamu lwaki yakabba ye question kati dynamics we Kenya kise omulamuzi kye yagamba Besigye yagamba nti omuwagizi wange bamukube essasi wali kabaka njagala kanti ati yali omu tukajjeko kati kanyamba nagana ye omuti oguliko ebinyonyi bw'okubako ekinyonyi kimu essasi era bidduka ku muti okwo kusigalako bimeka tekusigala bw'okozesa ejjinja n'ota ekinyonyi tebidduka naye bw'okuba essasi n'otata kinyonyi byonna bidduka n'olwekyo Kenya. And of course John kino kiri mu premise nti n'akalulu kali determined n'obululu emitwalo 2 just about 2 ate kati sebo tukirabye nti eyo si kalita y'Abafirika yokka okuwakanya okulonda kati n'abazungu naguno gujwa Abamerika ate yakivuddeko up to now ate nabo kati bapalapalanya baagala kumusiba kubanga bagamba tutagala komewo egamba okumpanya obukumpanya obulimba obufuzi buleese obuzibu amaanyi naye nze kyembuuza nti Raila okay kisobola kuba nti baamubba naye kyalinaku nnyo bwabanga yakkiriza okumubba ng'alina n'obuwagizi bwa Uhuru president presiding bw'abanga yalina support ya state machinery nabbibwa the state belong to Ruto nabbibwa kiringa omuntu nga oli wakaawo obudde buzibye n'olekanga toggaddeewo
mu makaago n'ogenda okwebaka ababbi ne bayingira ewuwo ne batwala buli kiri mu ddiiro sinze kunenya babbi you tempted them yes Haruna omanyi sirifaani walayira kuva dda naye ku luno nali muwadde yonga nti musajja nga bwagizeegize n'oli eyamugaa nti kira mara onasema osimanyi bakubbye bwe bakubba gwe tobba tulowooza nti oba ne ku luno naye anaamuyamba n'akola ki nabba naye musajja segamba si wakutwala wansi mu mmeeza nti kati sirika yasomye muudu bulungi nnyo n'agimanya n'agaa nti how do I make myself relevant era kati tuli wano tudiscussingani Laira kati agamba nti bwe sitandikirawo relevance yange eyinza okukola ki okufa naye era tujjukire nti ayina abantu abawera ng'obadde ogamba kakanaga nti oexaggeratinga nti yagaddewo mu Mbaasa naggalawo Kisuumu definitely eyo area ye abajja kugitwala naye tasobola kuggalawo nakulu eyo wagundi neri mu bagundi abakamba nayo ndowooza aba tasobola kugiri Mount Meru awo neyo tasobola kukola ki naye okwatamu wano naawe woosobola okunyenyeza naye ekikulu kyanoonya how do you remain relevant mu byobufuzi bya Kenya oluvannyuma lw'okufiirwa akalulu oba obutawangula kuba mu kooti byagaana era nayo n'aga nti abalamuzi babi ababala obululu n'aga nabo babi oba bali bamusinga Ruto yamusinga okuba omukugu ng'ono kakani baga nti obubbi bwebo ne mu bazungu kati y'ensonga yeryemu nyimirirawo nti olwaleero tuddayo mu bantu tugenda mu kooti y'abantu ekyo kyennyini naye jjukira nti ayina kibera we oyo ye bano abalala yabalemesa ddala yamanyi bwakwata abantu be sijja kumugeza ku wano balala naye manya kibera ayina ebifo byafaanana nti mangu nnyo abo abantu be ate bamukkiririzaamu osobola obbayita ne bakola ki kati ate n'ekirala nti bw'onyeenya omuti tekubaako byokola ki byojjako kubanga bamaze baga nti oli yagambye nti nzikiriza okuteeseganya n'omusajja ono as long as ng'enteeseganya ziri mu ki mu mateeka kati jjukira Kenya munnange tefaanana ngaffe bw'onyeenya waliwo abafiirwa bangi kati bayinza okuleka naye Ruto ku gundi ku pressure ku Ruto aga nti omusajja bw'okkaanya naye yaayagala ki ajja atuuleko wano ojjukira ku luli ku Kibaki yali alina kuba president bwe yanyeenya yamaliriza afuuse eki prime minister n'abeererako awo Uhuru bwe yazze era bwe yamala n'ayingira mu campaign ye yakulembera campaign ya Kibaki tosha kaakati Uhuru bwe yazze mulundi ogwokubiri era n'anyeenya ne baleeta bagiyisaani bibi Bridges era n'afuna wakola kati ne ku luno si mwetegefu kuddayo kwebaka kanyenyenyenye alabe ono yanaaguma kyenkana kyanayaga nti wayi tuulako wano kale nga ambassador babayita ki potential and extraordinary omugenzi yani ono omusiraamu munnaffe yafa Sheikh Yunus bamuwa ekyo ekifo naye nga kizibu kyakunnyonnyola okola ki oli extraordinary plenipotent nga tayito mpanvu nnyo kati ye Laira awo yabadde musajja mugezi era mu byobufuzi by'e Kenya n'abisoma bulungi nnyo n'ekyokubiri kati tojja kugenda ku bizinensi ze ng'oleete fitina nti ojja mukwatirayo nga ffe bwe tukola wano e Uganda buli awagidde ku muwanga ssente za popular resistance n'omulumba bw'aba yawagirako DP n'omulumba bw'aba n'ogenda ng'obakola ki ng'obanyeenya alaga nti nange nina capacity naawe enyeenya ebibyo ffenna ne tubeera nga tetukola ki nze ndaba gundi awo ye layini gy'aliko Mwanga one first of all Mwanga kankubuuza ekyange nga bw'ojja because oli kye yaddaŋŋa nti olaba ab'e Kenya nti bano abaana baatusuubiza okuzoganya nti kino kye twali twagala okulaba ku ground kati Kenya waliyo difference John yajogedde oba naawe n'ojogedde ya mitwalo abiri
no si ya mitwalo 2 mbululu ya whole character and mentality of the state okudemonstrating to picket. I don't know what to picket means exactly. Nteganyo kyebuuza ewaabwe amagye gaayo ne polisi yaayo one Kenya si amagye tegawambanga government. No. Ewaabwe mu 82 bagezaako Raila Amolo Odinga ne bamusiba. Bannabyabufuzi basobola okweyambisa amagye okwenyweza naye amagye ewaabwe tegafuganga. Wene waffe the difference nti amagye gafuga ge galina obuyinza abantu tebafugangako. Omanyi that is the difference. Tofana ne character ye behavior nalaba abapolisi nga babagobeye lisuli nga balinye nga bakunya embiro nga balinye ebisenge nga babuke betase naye wane waffe akukuba byasi. Atera president namugamba nti ekyo mwe mwakoze ensobi twabakubye na promoting. No, there is a soft difference between ewaffe ne Kenya. Sagala abantu batunulire nimu na muyembe na ki byonna babiyite nti bibala. So njagala difference tujima nti Kenya majege gakyafuga wane waffe majege gafuga. Chovola bali mu parliament yali etudde amekamanda aronda nyakairima nagana yabo abogera yogererawo tusobola obajjawo. Era mu parliament yaffe tulinayo ne listening posts ez'amagye ba general nga ne amekamanda mwali n'omumyuka we mwali batuulamu n'omukulu wa ideology n'omukulu wa ideology nga naye mwali koze masiko ne masiko naye nga mwali they are quiet n'obeebuuza nti bano bakolawo ki. Abo seba b'ebibomboole Kenya ate b'ebibomboole Kenya tebaliyo. N'olwekyo abantu Kenya yanjawulo benzira ku Kenya in specific. N'olwekyo abagamba wano nti tukolenga Kenya bwekoze nabo bajje tukole nabo. Lwaki some people think nti waliwo abalina olubimbi olw'okubateerawo ensi ennungi bo basigale wongo goli ku UMI osomesa abalala ngudde najera mwe musigale mu banka nti n'olwekyo kanaabi oba kakande ye alina obuvunaanyizibwa okuyirawo omubiri okubeera mu trench. Why? If they feel we have the same concern, please buli omu alina amagulu 2 emikono 2 biki ffenna tusitukiremu. Nze difference gye nnyina n'abantu baddeeyo abamu bweru eyo abamu ne baddeeyo ne badda neka nti gwefuna visa okujja netubetaaga visa jangu wano kama weka tukwatagane olweggulo ne ku makya tuzoganye tosinzira eri mu freedom y'abalala gamba yali kiwunda kiva ejjinja omugezi yagamba twagenda mu nsiko ne tuyiga ensolo yaffe ne tugitta kakati tanze okugibaaga ogabana kabuyi naki mwenga mubeka muveyo mwana nti naffe twagalako ekisambi. So kakati eyo mentality ey'okuyiga wano ensolo nze era mbadde n'otwalo ba struggle sitibani nabagamba nedda nze mmaze the whole of my life nga ndi mu bino gw'obibaddemu tubadde ne bali omusyana bano ku street kuwa tulina n'ebizibu no whatever. Nze by the way nze I would even listen to an activist agamba dictator than a fence sitter. Wakili unagamba dictator abeerewo is a better person than you a fence sitter. Ali afu no kale muchama koze chimala ani anakolera chimala twali tusuubira temulabiseeko olabikawo nawe tukugoberera tebafunye bantu wabaddeyo nga tetwawe sengoga nti tetwaweze nkuwuliriza tetwakoze eki tetwaweze naye tebalabise obalabye tebabaddeyo tebazze gwewaze batuliddemu olukwe mugwe wabaddewa
so at the end of the day bannayuganda abo basani zembawulira nnyo bano balwana nabo nnyo bano. They are useless fellows. So they are useless fellows. Chobola uli omwama asema socialism babayita amucheachi batwali ku revolutionary kati ene enaku no bafuna yebyo bunafada ku kitanda kye ku macha ku kasimuke na wolokosa blogger semanya blogger jangu tulwane wano forget about a blogger ojali ne we filming aka film no gamba nze njogera bya kitalo era muwa my friend nyiza nyonga waliwo baba yewo mu biri kwawe ngana oyo ategeera ensonga nawe gendo yiwo olinye ku kigeri amazzi gakube ulira amalengo gye gategeeza n'abasanga batula mu sofa set ne yetereza bulungi najja yakasimu ebyo nambigamba kibazo n'agamba bamwanga bakiri amwe eki ojeko okudemonstrating ndiko chakala ngaje bafunamu jango chiriemu so nza chovanga wakiri njogera ne rumusana nesogera na amuchairman agambo wakiri kajeko wakiri kale njogera ne rumusana nesogera na bali ba amuchairman abo ba blog abo tebaina makuru so they are completely useless mu rutalo so chovula bwali wakatabaka no nze mbaga wali wakatabaka ita the man in the arena simanyo bali okasomyeko you should read it, very revolutionary. The man in the what? In the arena. Yamanyo obuzibu chovula bagana baganti atamukutte akola ki yagamba nti yaye nyweza yani mukubye ngwala nami oyo abo bandulu akati Kenya Laira namuuliriza eby'okulayira mu interview simanyi bamwazira olwo mbadde n'akadde akalava mbadde mbalaba nnyo ku interview gye yagambye siri ku side ye nnyo simwagalangako ng'omuntu lwa politics we watangatanga buli kaseera ye buli wamu abaawo buli mbeera lowooza yaye no alyodde agifunamu naye emu ku point gye yakoze yaga nti crisis gye tulina mu Africa nti obululu buno bufuuse ekitagasa n'olwekyo mu creatinga normalcy amidst injustice tulendalinze process of election ejoko consistently no I listened to the man but abadde consistent wona wakirabira you give the devil his due naganti n'olwekyo our quietness our fokusirika nga bino netugamba court zikufuze nga yaga nti kituse ku level nti court zisala nga tezisala justice they are part of a system no tukanti muteka wakatiko ko ebyokulonda nga katiko ko ebyokulonda kabaga nti kagenda okulondesa kaliko na nyiniko mama ayisize ensimbi amadikazi zabalamuzi no whatever if judges want amadikazi then what kind of a country against which citizen what kind of it speaks volumes if a judge you after judging truth and justice you need an amadika ganga go what amazimana yo nyo mwe protecting ngako then when you tikati betufuda wano ku radio twogedde ebyaffe ebintu byaffe twetaaga bukumi tuba tulina ebizibu ku bye twogedde ate against the state kubatuuze tuba tulina ebizibu bye tukoze eki wetaaga byogedde ku radio awo kibazo gwakulubiriza program eyo tulina ojja kuwulira naye namwe abamu bwe mufaanana zimba ebikomera ne muteekako waya n'oleeta wakasaale emikiro n'oleeta ow'emmundu nembwa Peter mpekemalize kakati Laira ng'agamba nti nemugenda kukyova kati agamba IBC ati okutya kwa Laira nti what Uhuru is doing Ruto now is making 227 inevitable ali mu constituting akakiko kabyokulonda kalala bali bonna yabajjeewo yabayiwa akanamubira kalala kakati Laira asirike ne gurupu yesirike ng'omusajja ali kakiiko kubanga obulemu bwe bwavudde bwava ku kakiiko kabyakulonda ye bwagamba naye ate omusajja luli baba yalinako representative kati agenda kufuna bonna nga babe
kubanga baba inako babiri yana chairman baba ina chairman kati bonna bagenda kuba babe kakati mno kujjako ng'omazo okuzingako ebibyo ng'oga nti ebyobufuzi obife tubivuddemu agamba nti ne bajjaaji abamu agenda kulonda abalala omusajja waliwo kyogedde wano azze mu pate eyalayira kanu yatuuka naga nti gwe ne Uhuru twakugobye gwe ennaku ezo naga nti bano abamukyalidde nga bawambi ebintu ne biriifu mu democracy kuba Uhuru nayagala nnyo Ruto yagamba nga amaze okulayira titwagala opposition a strong opposition to check the government but akyagala ekyo togenda tekugulayo bantu azimio agimalamu azimio yonna agisendegenda mu kwanza agenda mu kwanza kati Raila atudde wali ewe mu kasiisira ke alaba batwala omu ku omu ajje n'ekisuumu eno omusajja bulijjo gyagamba naye afunyeyo agasajjasajja ali ku wiringi baya wiringi seera kakati ng'ogamba nti betumuleka 5 unchecked ono gayi tagenda kutumalawo kakati ng'alina okukola of course bino ebya economy eza Africa zone South Africa byabaddeyo byabadde Nigeria. It is a mode mu Africa. Wano okawe tuliwe wetenyenya. Wano ekyaliwo kama kibabulire. Lwaki wane waffe sekta nyenya economy oba abantu bateguka abantu bagumu. Abantu si bagumu. Wane waffe abantu tebakyagezesa. Bamanyi kakati bw'oba ogenze mu bya demonstration myezi 2 ewa eruzira. Kati namanye kyala nti ate n'ekyokka eriyo n'okufa kati wafu wano you are murdered into intimidation baba tane ne mutuuka ne mukutya ne tugamba nti okutya kuvedde Kenya tekikyayolayira ku luuyo olwo olabira ddala nti y'omusajja what option gyayina nanze what you also interested me Raila yagambye abantu nti omanyi tulina date with destiny nga 2 tugenda mu State House n'afuluma obulungi nnyo wali ku Serena naye agende nansana n'agende ye wakiso obudde ne busiba n'atema n'addeka ne bamukuba ku tiyaga no that bwegambye you see let me tell you the difference. I'm a keen state of pacifism. Gandhi tayinza kugamba nti ngenda Kaleerwe n'agenda Buloba tekisoboka. Martin Luther King tayinza kugamba nti tugenda Ntebe n'omusanga ku lw'e Masaka. Never. Eyo si gye yagambye. So leaders wandi musanze najja nankumbi naye omusajja yabagambye tugenda State House n'agenda nansana awuyo wati. Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira. Charles Romsha na Aisha Kabanda, Muwanga Kivumbi, Haruna Kanabi ne John Kakande. Charles. Kibazo obansoke wa Aisha. Cho Simba. Nkuli kibazo. Saze mukusoka ni Aisha. Genda maaso. Anta bada mboza manukuli. Kakati the state of Kenya bwebeva wa Kenyatta engeri gyegenda ewa Moi kantite mbakerenjini n'engeri abakerenjini gye basiba ekisenge manoba ze bakola bagenda okubawangula ng'ate bakozesa omukikuyu omukikuyu ono mugezi Mwai Kibaki naye awo olabawo role Odinga gya playinga nti bagateri bali mu rainbow bali mu orange bali mu bintu bwebityo okusobola okukuba omukerenjini. Kakati omukerenjini naye nga alina okuddamu anoonya alliance to retain the state. So nze ndaba Ruto as a reincarnation of Moi. Yes. Actually my view eri nti abakaluluka
Odinga teyali Kenyatta. Abakalulu ka Odinga yali Ruto, because Ruto yali in a machine of the state of Moi. Because the state of Moi yali ekyaliwo biseera bya Mwai Kibaki, they hadn't dismantled it. So ne state ereta uhuru was the state of Moi. That's my view. Now, kakati wogamba nti Ruto was in opposition. Yes, it's by word. Naibu otunulira infrastructure eri ku ground in a state. It was Ruto. I'll give an example. Mwanga Kivumbi wetaaga more than 50 years okujjawo the NRA state erimu Ankole erimu Kigezi up to the ground. Gisobaanye abo system eriwo ebakalulu leero. Nebwowa ono mchala kataliko vice president Museveni agenze then onafuka president nebo mu emyaka 2 to dismantle that system is not easy. Now echokubi nentunulira alliance eriwo wakati wa mukuru Museveni yes nentunulira alliance eyali esituka wakati wa mukuru Museveni ne Ruto. Ngolaba it was in the open nga mukuru Museveni ne Ruto waliwo kye bazimba PR yabo gye baali bawaningire gye baali bazimba Kibaki we banyaga yamulayiza akawungezi Ruto yali ne Raila. True. Ruto yali ne Raila still omukikuyu n'abanyaga. Yes, but you see Ruto, so who was controlling the Ruto still remains it's the same infrastructure because you see Ruto remains an actor. Oba minister wa agriculture oba ni na still remains an actor. Chovala yali ina ensonga jengeza okuzimba yali ina base of violence. Yes, chovala bamutwala mu court. Nta abasigadde wali nga balina base of violence mu Kikuyu ne mu Kerenjini. And Echomuchukui was so bad and bali balina ne gang called the Mungichi. But of course the state destroyed it. Yes, now but nzenyaga kutunulira mukuru Museveni ne Ruto to the extent that Uhuru president agana Ruto kuchala Uganda as a security measure. That Ruto were the president, he was a threat. Vice President. Yes, why the vice president? He was a threat to the security of Kenya. That the state of Kenya had to act. Was it security? Yeah, it was. It was omukulu yali tamutegeezezza nti agenda. It was security because nabe yali ayina baba deporting. Baditagala kubigenda munyo because botunula wano oyikibazo gyatera okukyala nanyazo kofeeyo abo bajjuddeyo waloje bajjuddeyo batera kubeera ebirole bingi bitambule n'engudo sinungi kakati so that's one. Now nkulaze gazeti nga Kenya ejeryayo officially baliteeka ku ground kulwanyisa bo bakosa kigambo banditry mu bitundu bya Ruto. So chembuza Gasimbagane nti eno banditry obanchi ito obuyekera kyona kyo kiyita kitandise leero bakizimbye leero oba bakizimba ddako. When was it constructed? Ekiremye security agencies yindala nto officially oyino kuinvokinga constitution otwale je mu bitundu bya Ruto okulwanyisa emunde eriyo kati nenyaga nzibiriza amaaso awo nchaletera siyo yange but njakola evidence we will have another time to discuss it. Did security ya Kenya yalengere ekizibu ekiveri negamba owaye fo kubaawo Ruto taluzinga kalulu wachiri tubeera ne Ruto president naye nga musibe okusinga ate Ruto okutaba president biri ebizimbiddwa tofayani abizimbye engulu mu Northern Kenya ne bisango mu Kerenjini n'abyegattako n'ayingira State House nga bwola bakongo
So in other words, okuba akalulu ka Odinga bakaba for the survival of the Kenya state kati yonchirekera ona kati ndani olyoko ogenda Congo nti the state of Kenya deploying mu Congo okulemesa interests za mukulu Museveni ne Kagame in M23, right? But gweyamba the state of Congo gweyamba ejerie muhutu FDLR chora mukulu Kagame agamba ejerie erya ono Tishkedi is FDLR muhutu tetujja kukola ki tetujja kumukiriza. Kenya neja neteka ko mugongo negamba aha oboli FDLR or not, it's a sovereign Congo. Kachola mwoza agamba fe there are no new complex dynamics. In other words, I have submitted before and I will submit today that Kagame M23 Museveni Muhoozi Kainerugaba tebasobola kukwata Goma nga tebakubaganya ne Kenya. So bwoba ogenda wano, that's why you see that state jobado tunulira police teyayingiddewo, so the military teyayingiddewo mu kulemesa Raila. Why? It's not that ntiboba ine empisa nungi nnyo that if the economy of Kenya igenda crashing a military teyingirawo, because naruli police yagenda kumugana. You remember Odinga police yagenda kumugana amajena kagamba police mumuleke na yeraiza, if you remember very well. The army stayed neutral. Question it, why does the army stay neutral? My view is that the army is garange neutral because they tunulira the larger threat which is external. And the larger threat which is external, jolengera Congo, jolengera Northern Karamoja, jolengera Kapoeta in South Sudan, jolengera mu ground ya Ruto, bwesanga dynamics eziri mu Kenya ezaba Odinga that confusion nezingira mu Bulungi Kenya teriwo. Why? Because it's largely urbanized. Gasimbagane Ne Bannamawulire. Aisha Peter Buzze nze wenjagala okutandikira Wato mwadeka kisaka wunzika. Amaze. Peter nze wenjagala okutandikira is the level of organization. The level of organization of the Raila team. Okubanga just they come out and now mentioning anagamba you are going to demonstrate on Monday, people will but never value Peter. Wano besi yagezaako ne President wa Robert Chagulanyi Center mwagezezaako, none of the parties FDC NUP eyatuse ku level of organization genda bye Kenya ne balangirira demonstrations spontaneously abantu ne batandika Nairobi ne babeerayo, Kisumu ne babeerayo, Buno ne babeerayo. Not in the numbers. Walk to work was not in the numbers of what I've seen in Nairobi. To be very honest. You see, Aisha, better than Adam putting numbers Zalaira. Until Raila be yesozo obutale. You have the numbers. Yagenze mbutale ngekalerwe wait. You have the numbers. So chicho baganda ogenda yo. Nabano bagenda walk to work. By the way, numbers ezali ku walk to work far exceeded the nalabe kulayira. Nalaba walk to work. All the street agencies basingana ba editors netwabuuza nti naye Uganda's number one threat ebiki agamba walk to work. Walk to work was a threat. That is true. Walk to work was a threat. Naye walk to work teyasobola kuva Kansanga nava Emachindye nava Enatete nava Egayaza. That's the way to go. You bring people from different routes. Aisha weerabiramu ngojeke Kansanga ne Buziga mu balodi ekololo, but I think walk to work boys Natete ebyo even up country Gulu where then we have lessons to take maybe from walk to work. So the point I'm making you're setting pace okuva eri Museveni ne street agency be nti tokkiriza mbeere okuddawo
how ng'okulonda tekunnabaawo 2021 abantu bonna balowooza nti balina okuba ki mukola organization eringa eyo bakwate kyekyaviirako kalangala bateekayo inside kyekyavako kalangala kuba kalangala they rounded off everybody mugiyita kisemu abagiyisa public management biki to 20 billion ne shooting abahwi n'okutuusa so Petero level y'organization eri high ekyokubiri mwanga kyabadde ayogerako yatunulidde abaana babeera ebweru ne bacriticizing abali e Uganda nga batakikola kimala n'abali e Uganda level y'abali ku street Peter eyinza okubeera nga bw'otunulira street zaawo now look at walk to work otunulire okay we can talk of walk to work yaliwo netunulira demonstrations ezibeerawo oluvannyuma wonna level y'abali ku street e Uganda ne level y'abali ku street e Nairobi you'll find highly placed people professors Gawali ku street they are the professionals, the lawyers, the business persons, they're all into politics. Next year, I think what a kid driving that kind of vigorous protests. Nti Museveni yewana bunaku wano omuntu emmere tayinza kufanjala mogo okay ye ensonga endala gye mbadde ngenda life y'abana Kenya bali typically unemployed hardship baita muboda oseri yemu si eyawano n'olwekyo wano omuntu agamba John muina factor gye mubuuka mwenna Raila is a tribal chief yes ekyo nakyo kati William Samoei Ruto ya taking over empire ya Moi. He's also the tribal king w'Abakalenjin ne bakupsa bin abalaba nti ffe baatuleka ebweru. Mutabani wa Kenyatta naye ayina the alliance, not just the Gikuyu, the Central Alliance naye wagiyina kati buli omu tribal chief. And finally wate bagenze oli rigati taina lwakuba nti Abakikuyu basanga nga they had nothing to lose eno bainayo rigati eno bainayo naye finally when the push comes to shove they are going to sit kubanga ba tribal chief buli omu ayina kaleeta ku mmeeza bajja kujja batuule boogere because Peter, this tribal politics is a huge thing in the trade-off in the politics of Peter, Kenya. And that's where it is going. Ono honorable Mwanga abadde ayogera ku musajja bwe yanditunudde ng'alaba bali awo abantu be. And I agree with the Romushana. Omuntu alaba resurrection of the Moi spirit, the Kalenjins. The man is not only just appointing other people, but he's also appointing his tribesmen. Bakalenjini nga bayingirawo n'Omukyukuyu has a fear now. Aga, twakuwagira naye where you win this. So nze ndaba gye kigenda Peter. First of all nga sinagenda gye kigenda. And by the way Aisha, that is one of the other factors ezabadde zoogerwako ennyo ng'aga nti naye wait a minute. Government ya Ruto gya creating the majimbo here is fete tuli reflected abantu in our nature, unfortunately or fortunately. Bwe tulaba Kakande nga yalya abenge nga bagamba naffe gye tuli. Ne wankubadde bo basigadde ku sowaani nkalu aka eyo naffe gye tuli kati abasajja abajaluwo ne bannaabwe batandise okubuuza naye wait a minute mweno gavumenti tuliwa so nze ndaba Peter gye kiraga first of all and it becomes delicate nga divide yo ya mitwalo abiri because divide ye mitwalo abiri Ruto can have one genuinely. Naye mitwalo abiri mitono nnyo okubeera nga gye musiŋŋana. W'obeera ne stability w'oteetaaga kwogera ng'omusajja wamusika milioni 4 milioni 3 naye gino emitwalo abiri bali basobola okuzinga chaos. You see mukyala Aisha nyamba ukiwe muwanga that if the relative maturity of the masses is too low nga population eri ku fence tejja mu lutalo olujununula aye tokibakasukira because mulimo gwo to raise their consciousness so bw'olaba nga consciousness yawe eri too low then you failed. You need to review yourself. Kiki kye sitakoze. They have a comfort zone. Peter, they have enough time. Actually bebakonya revolution. They've nurtured groups
ezijja ku social media to discourage activists and their enemies. Buli alwana is a problem. Bo bali mu comfort batudde. Those need to be exposed. Muwanga ali kubali ku social media. Nze mayiwo is on the elite group. Ba elites abali mu offices zaabwe abasibya matayi abagamba nti politics is dirty from the hills. Abalina class of people from the mountains. It's called the urban gorilla. No, it's from the mountains. Uchotero quoting chikolaga social revolution zengerezi zigenda okubeera IT. Yes, so no, that IT has to be of uninformed people, not ignorance. Teach them. No. Some are not teachable. You expose. Aisha maliriza tufulume. Okay. Waliwo ampereza message. Sorry, it's too late. Pada manyaga bakarenjin to emphasize a point. How many karenjins ba pointings? Na ye Ruto yalaba opportunity na jeyam rather Raila. Yalaba opportunity na jeyambisa. Opportunities za cost of living ngeni very high. Like you rightly put it, okusurviving Kenya nga toyina sente tosobola wane Uganda osobola okubeerawo. So having failed to seize the opportunity, Onokodoya ababuuza, what is your interest? What is your interest in discussing the riots in Kenya? Are you trying to stir up? Okay. But haven't you already discussed matters around us? To promoting nafe. Namwe kuteeka lya promotion. Bado twalira mu inciting. So Chigwera wa Peter zenaba nti nanka ni public order management bagijjemu mutima. Era kale. Siwe kidise. Zendaba je Chigwera. Zenze nyina addayo mu court ni tell you actually. Let me tell you. Museveni okugira kati ku COVID instrument jata invoking. So on the whole, Chigwera power sharing, I think. Bwenaba je Chigwera okunyiganyiga. Baina okutuula ne boogera. Chigenda kugwera kuba nene n'abanene okutuula batese walabye gundi ngayogera member of parliament omunga ayogera gagamba nti Raila is the first arm of the state era bw'omwogerako obwolese tabbo bumukwateko tulabe. So where it goes and for the businesses babadde bagamba omusolo babadde bagamba ku ttaka abaamata right now bakutunuulira era olyaga nti ono w'amata ono ayinza okuba yateeka mu Raila ebikola okutukubamu omuliro. Ampuliriza Gasimbagane.